nga cabinet twatuula ne bavaayo options bbiri ez'ekiteezi. Esooka ze 2016 bwayisibwa kabineti bugende mu kitongole kyaffe ekya Kampala Capital City Authority okulaba nti buli famire eri mu tent gye bateekawo eweebwa miliyoni 2 basobole okugenda bapangise bave mu mugoteko gwe balimu nga bwe basula bonna tebalina privacy n'ebirala n'endwadde kati ezitandise okubalumba. Buli omu apangise, buli famire epangise tulabe nti at least babeera safe first, then oluvannyuma lw'ebbanga ettono bajja kubayita buli famire under the office of the Prime Minister. Nayo cabinet yayisa obuwumbi 83 bubeere under the Ministry ya Prime Minister eya Department ya Disaster Preparedness. Ezo sente za kulaba nti abantu b'ekiteezi bagulira ettaka oba babawa sente begulire ettaka okulaba nti basobola okugenda ewalala awatali bulabe babeeraawo. N'olwekyo njagala kubagumya nti tewali ayagala kubagoba bugobi oba tewali ayagala kubalyazaamaanya, era nammwe ababadde batandise ogamba nti temuyagala ssente kugenda kupangisa. Essente zino zibali kubawa twagala okujja obuzito obuliwo ku gavumenti. Singa wabaawo ekibalukawo ssaawa zino mu tente eyo gye mulimu mu byonna kiba kikosa nnyo ate ne kituuza mu maziga amalala ge twakavaamu agabannaffe abaakatufaako nga babutikiddwa kasasiro. So miliyoni 2 zigenda kugabibwa buli famire eyo, then bagende bapangise. Oluvannyuma data wammwe yenna bamaze omuwandiika eziri esente endala nazo obuwumbi 83 bwe banaaba finance ebuwadde Prime Minister bajja kubayita. Ayagala okugula agule, ayagala okumuzimbira nga President bwe yagambye bafune ettaka bazimbira abantu abatakyasobola kufuna ttaka awala kati nakuzimba nga niwo bawa ssente ezo tezisobola kuzimba wadde okugula ettaka eddala, nabo batugumiikirize. N'olwekyo eyo intervention gye tukoze nga government, short intervention babawe miliyoni 2 bapangise, long intervention yene y'obuwumbi 83 nabo bugenda okubeera nga bufuluma babawe nga babawa. So njagala tukwatagane tukolagane bulungi, genda kubanga essaawa yonna tubeera ne meeting nga Prime Minister ya chairing nga President bwe yalagidde ne Kampala Capital City Authority ne ba ministers bannanga aba Kampala Capital City Authority ne technical wing yenna nange kennyini avunaanyizibwa ku byensula y'abantu ne Minister of Finance ne Attorney General okulaba nti ensonga eno tukolako mangu okusinziira ku bbaluwa muzeezi ya President yawandiise ng'awandiikira Prime Minister ene wiiki yennyini gye tulimu. Ne ba developers yatuweereza abagenda okuzimba low cost housing oba affordable housing abagambye nti basobola okukikolera mu myezi mitono nnyo, emyezi nga 6 bajja kubanga bataddewo amayumba. Abantu abanaayagala okugenda mu ago bagende, abatayagala kugagendamu teri kukaka. So eyo ye short and long intervention gye twayisiza oba gye tuliko kati okuimplementinga nga gavumenti cabinet gye yayisa abantu baffe ab'ekiteezi.